Haleluya. Ab'emikwano oddemu nti amen. Haleluya egoba emizimu. Haleluya egoba emisambwa. Nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mukwano gwange, subscriber wange, naawe atannakikola okikole. Olwaleero nzize kukuweereza essaala eno egenda kuba ntono ddala naye ng'erimu amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Erimu amaanyi ag'okukola ekyo kye ngenda okwogerako. Erina amaanyi gwe kasita okkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Amiina. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekisa owulirize essaala eno. Emalako omwaka n'ekuyingiza omwaka. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Olwaleero ngenda kuyimirira mu kyawandiikibwa ekiri mu Zabbuli ey'ekinaana olunyiriri olusooka mpaka ku lwokusatu. Nyimirire mu Zabbuli 14 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'ekumina. Ngenda genda nnonda ebigambo omwo ebigenda okukuyamba nze naawe okuba nga tubaako kye tubeera ng'omwaka guggwaako era tubaako kye tubeera nga tuyingira omwaka omupya. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tukoowoola Omwoyo Omutukuvu akema sekati gange naawe amanya n'eddoboozi n'amazzi Jessica n'erya Nakiryowa osobola oddimpita. Nkuwonga mu musaayi gw'omwana gw'endiga nange neewonga mu musaayi gw'omwana gw'endiga gwagenda okuba nga mpuliriza. Goberera beera n'okukkiriza ab'emikwano. Kasita onakkiriza n'okkiriza bino bye ngenda okwogera mu kigambo mu vidiyo eno ogenda kuweera Katonda obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Ngambye Zabbuli 14 Zabbuli 8. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mwengenda ogenda nga nnonda ennyiriri ezigenda okutuyambako. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Sooka oyimuse Yesu. Yimusa Yesu, yimusa Yesu waggulu, yimusa Yesu, yimusa Yesu waggulu, Yesu waggulu, Yesu waggulu, Yesu waggulu, Yesu waggulu, Yesu waggulu. Ngamba nti yimusa Yesu, yimusa Yesu waggulu, yimusa Yesu, yimusa Yesu waggulu, Yesu waggulu, Yesu waggulu. Tukusinza, tukusinza Katonda wange, tukusinza gwe abeera omulamu olina amaanyi, olina amaanyi mangi, olina amaanyi Yesu, osinga sitaani. Mukama osinga sitaani, kimugambe mukwano, omugamba asinga sitaani. Mukama ayina amaanyi, Mukama asinga emisambwa, Mukama asinga lubaale, Mukama asinga buli ndwadde gy'olaba, ekumazeeko emirembe kubanga ali waggulu. Mukama ali waggulu, ali waggulu, Mukama ali waggulu, Mukama ali waggulu. Yesu waffe ali waggulu, Mukama waggulu wa buli mbeera, ali waggulu, ali waggulu, Mukama tumuyimuse. Haleluya, amen. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Kaakano tugende butereevu mu ssaala yaffe nga tumalako omwaka guno omukadde nga tuyingira omwaka omupya. Tugumalako mu maanyi, tuguyingira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ali Katonda ayinza byonna ataggwaawo. Okuyimirira mu Zabbuli 8 olunyiriri olusooka lugamba nti ayi omusumba wa Isirayiri, wulira gwe oluŋŋamya, wulira gwaluŋŋamya Yusufu ng'ekisibo, gw'atuula wakati w'abakerubi. Yakira ddala mu mutima gwange, yakira ddala eri oyo ampuliriza, yakira ddala eri abaana abato ab'obuwala n'ab'obulenzi, yakira ddala eri omulwadde oyo. Olwaleero Mukama Katonda wange gwe yaluŋŋamya Yusufu ng'ekisibo, obeeko gw'oluŋŋamya ku makya emisana g'olunaku olwaleero. Mukama luŋŋamya essaala yange eno, luŋŋamya omuntu oyo ampuliriza, luŋŋamya ayi Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Namazzi Jessica, Katonda wa
Ibrahim, Isaka ne Sadraki, Abedunego, kabaka w'abakabaka, gwe Katonda wa Uganda, gwe Katonda w'amawanga, gwe Katonda w'ebizinga, gwe Katonda w'ebiwonvu, owulire kaakano nkwegayiridde mu ssaala yange eno Mukama, nkwegayiridde Mukama, obeeko gw'osisinkana, oyakire ddala mu mutima gwe. Laba Mukama, tubadde boonoonye, emitima gyaffe gijjudde obukuusa, emitima gyaffe gijjudde ebirowoozo ebibi. Mukama Katonda wange otusaasire, kyenva nkowoola omusaayi gwo Mukama, gunaaze onampuliriza nange, oguli mu Matayo 26:28, gunaaze gumunaaze ampuliriza, gunaaze nze n'abantu bange, gunaaze nze Mukama Katonda wange, gunaaze abantu bonna abampuliriza, gunaaze ab'ekika kyange, gunaaze ayi Kabaka w'abakabaka, kubanga gwayika ku lw'abangi okuggyawo ekibi. Olwaleero ekibi ekibadde wakati wange naawe, olwaleero ekibi ekibadde mu baana baffe, olwaleero ekibi ekibadde Mukama Katonda wange wakati waffe, olwaleero kinaazibwa. Taata Kabaka w'abakabaka, ekyawandiikibwa kigambye Taata mu Zabbuli Mukama 14 olunyiriri olusooka Mukama lugambye nti weebaze Mukama gwe mmeeme yange. Ayi Mukama Katonda wange, oli mukulu nnyo, oyambadde ekitiibwa n'obukulu. Weewaawo Mukama, nkwebaza kubanga otumazaako omwaka guno. Nkwebaza olw'oyampuliriza, nkwebaza olw'abantu be, nkwebaza olw'abantu bange, kubanga bangi bafudde, naye tali omu ku abo abafudde Mukama, abalemereddwa Mukama, tali omu ku abo abaziikiddwa Mukama, tali omu ku abo abagenda okuziikibwa, tali omu ku abo abakaaba. Nkwebaza Mukama, nkwebaza Kabaka w'abakabaka. Weebale Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, kubanga otusonyiwa. Weebale Mukama, kubanga otusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwokka. Kyenva nkusaba yi Mukama Katonda wange, okuyimirira mu Ezeekeri 3:25 ogamba ndibamansirako amazzi amalamu, n'ogamba ndibajjamu omutima ogw'ejjinja, ne mbateekamu emitima egy'ennyama, ne mbatuuzaamu omwoyo gwange mu nda yange yammwe, ne ndyoka mbatambuliza mu kkubo eggolokofu ery'obwa Katonda. Mukama obeeko gw'okikolera, Mukama obeeko gw'okikolera, okinkolera okibakolere, okinkolera okibakolere, nga tumalako omwaka guno tetuyingira mupya Mukama, nga tukyalineko ku mutima, nga tukyalina obujja ku mutima, nga tukyalina obusungu Mukama, nga tukyalina empitambi Mukama. Olwaleero Mukama otunaaze n'omusaayi gwo Mukama, olwaleero Mukama otumansireko amazzi agava mu mbiriizi zo, mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna Mukama, gwasimba emisingi gy'enju Mukama ne zitasagasagana. Mukama Katonda wange, gwafuula abaweereza b'empewo n'ababaka b'ennimi ez'omuliro ogwokya. Olwaleero Mukama Taata, labayo Katonda w'abakatonda, ofuula abaweereza b'empewo Taata, ofuula ababaka b'empewo n'abaweereza b'ennimi ez'omuliro ogwaka. Ndi muweerezaawo Mukama, n'onampuliriza muweerezaawo Taata Kabaka w'abakabaka, ng'omwaka gugwako Mukama, nfuule omuliro ogwaka, nfuule omuliro ogwokya, okwokya byonna ebibadde binsumbuwa, ebibadde binnemesa okutuuka mu byamagero byange, ebibadde binnemesa okutuuka Taata Kabaka w'abakabaka mu matwale gange. Olwaleero Mukama Taata, onfuula omuliro okubyokya. Olwaleero Mukama onampuliriza omufuula omuliro okwokya buli ndwadde ebadde mu musaayi gwe, okwokya buli muzimu, okwokya buli musambwa, okwokya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Byonna ebibadde bimuziyiza olwaleero afuuka omuliro okubyokya, byonna ebibadde binziyiza olwaleero nfuuka omuliro okubyokya, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Taata Kabaka w'abakabaka, nkwegayiridde Mukama Katonda wange. Zabbuli 14:7 lugamba nti Mukama Katonda wange, gwe bwewanenya ne gadduka amazzi, bwe wanenya ne gadduka Mukama, bwe wanenya Taata ne gadduka, eddoboozi ery'okubwatukaakwo Mukama bwe lyawulikika ne gayanguwa okugenda. Olwaleero mu linnya lya Yesu njogera okuyimirira mu kigambo kino Mukama ekiri mu Zabbuli 14 olunyiriri olw'omusanvu Mukama, nkwegayiridde Mukama ok'olunaku olwaleero Taata, obeeko gw'onenya embeera eyo, onenye omuli oyo, onenye Taata omusambu ogwo ogubadde guntawanya, ogubadde gutawanya mpuliriza, onenye empewo z'ekika ezibadde zintawanya, ezibadde zimutawanya. Lekoke Mukama Katonda wange, masekati gange n'onampuliriza, mu linnya lya Mukama ffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Onenye Taata Kabaka w'abakabaka, eyo embeera edduka okuva ku musajja oyo, eyo embeera edduka okuva ku bulamu bwange, eyo embeera edduka okuva ku mwana oyo ow'obuwala n'ow'obulenzi, eyo embeera edduka mu linnya erya Yesu, kubanga Taata Kabaka w'abakabaka bwokka bw'oti, Taata Kabaka w'abakabaka n'onenya, oke Taata Kabaka w'abakabaka, onenye
endwadde eyo, onenye omuzimu ogwo, onenye omusambo ogwo, onenye omwoyo gw'obwavu, onenye omwoyo gw'okufiirizibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu gudduka olwaleero Mukama Taata ey'embeera leka owulire eddoboozi ly'Omukama, eddoboozi ly'okubwatukaako leka liwulikike ery'embeera eyo, leka liwulikike ery'omusambo ogwo, leka liwulikike omuzimu ogwo ogubadde gutugwa omukyalo oyo n'omusajja oyo Mukama Taata leka eddoboozi lyo liwulikike, leka okubwatukako kuwulikike ery'omuzimu ogwo, ery'omusambo ogwo, ery'omusoto ogwo ogubadde gwekiise mu kkubo ly'omusajja oyo, ogubadde gwekiise mu misomo gy'omwana oyo kabaka w'abakabaka eddoboozi lyo liwulikike gwanguwa okudduka okuva mu kkubo lye, gwanguwa okudduka okuva mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ogw'omuzimu ogw'okufa ogubadde gweteeseteese okutwala omusajja oyo ng'omwaka guggwako, ogubadde gweteeseteese okutwala omwana oyo ng'omwaka guggwako olwaleero Mukama leka okubiriza amaanyi go ojje omulokole mu muzimu gw'okufa, ojje omulokole mweyembeera Mukama leka okubwatukako Mukama kuwulikike ery'omuzimu gw'okufa, ery'omuzimu gwa walumbe ettanda olwaleero Mukama Taata okubwatukako leka kuwulikike ery'omusambu ogwo, ery'omuzimu gwa walumbe ogubadde gwagala okutwala omusajja oyo, ogubadde gwagala okutwala omukyalo oyo, ogubadde gwagala okutwala omwana oyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekigambo kyo kiramu Mukama Katonda wange. Bebulaniya 4:12 agamba Mukama ti ekigambo kyo kiramu, ekigambo kyo kikozi, ekigambo kyo kisala Mukama Katonda ng'okusinga ekitala kyonna eky'obwogi obubiri, ekigambo kyo Mukama Katonda wange kyawula endowooza n'enfumitiriza y'omutima ebadde yalowooza Mukama okugula obutwa okwetta olw'embeera ey'ebadde mmazeeko emirembe olwaleero njogera mu kigambo kyo kubanga mazima Mukama leka okitume ery'omukyalo oyo kimukolemu omulimo, leka okitume ery'omwana oyo okimukolemu omulimo kabaka w'abakabaka nkwegayiridde kimwawuleko ogwo omuzimu ogubadde gwagala okumunywamu omusaayi, kimwawuleko eyo endwadde ebadde eyagala okumulemesa oyingira mu mwaka 2023 olwaleero ntuma ekigambo kyo kubanga muliro Mukama olwaleero ntuma ekigambo kyo ery'omusajja oyo ery'omukyalo oyo olwaleero Taata kabaka w'abakabaka ekigambo kyo muliro kiyo kyogwo omuzimu kyo kyogwo omusambwa kyo kyeyo endwadde ebadde musuwa gwe ebadde mmazeeko emirembe olwaleero njogera mu kigambo kyo ndimuweerezaawo Mukama Katonda wange kabaka w'abakabaka leka amafuta agakutula enjegere gagwe ku musajja oyo, gagwe ku mukyalo oyo, gagwe ku mwana oyo, gagwe kabaka w'abakabaka ku mukadde oyo, ku nnamwandu oyo Mukama amafuta agagwa ku Samusoni ne gamukutulako Taata ebyali bimusibye emiguwa ebyali bisibye emikono gye ne byokebwa omuliro Taata kabaka w'abakabaka ne biva ku mukono gwe n'alaba oluba lw'endogoyi n'asooka atta 10,000 olwaleero n'omukyalo oyo ebibadde bimusibye emikono bitta olw'amafuta ago olwaleero omwami oyo bitta emikono gye ebibadde bimusibye amafuta gabikutula kabaka w'abakabaka mmanyi ompulira kabaka w'abakabaka manyi owulira olwaleero leka owulira essaala yange Taata Isaaya 62 agamba nti tubeere bajjukiza bakatonda abatakoowa nange nkujjukiza Mukama ery'omusajja oyo ery'omukyalo oyo ery'omwana oyo waliwo Mukama bye wayogera naye n'omulaga embaga ye omwaka guweddeko tagirabye genda mu fayiro yo Mukama owulire ojjukire Taata kabaka w'abakabaka buli kiwayogera n'omwami oyo buli wayogera n'omukyalo oyo buli kiwayogera n'omwana oyo Mukama wamusuubiza omuwa amagezi olwaleero nkujjukiza Mukama kubanga ogamba tubeere bajjukiza ababa Mukama abatakoowa nabbi Isaaya muwayogerera nange njogerera mu nabbi Isaaya nga nkujjukiza Mukama sigenda kukoowa omukyalo oyo tagenda koowa omwami oyo takoowa mu linnya erya Yesu ayongere okukujjukiza Mukama akubuuza embaga gye wamulaga akubuuza omwami gwe wamulaga akubuuza omukyala gwe wamulaga Taata kabaka w'abakabaka ng'omwaka guggwako Taata kabaka w'abakabaka leka wabeewo ekikyuka mu bulamu bwe leka wabeeko gy'omusimbula obeeko gy'omusimba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda w'abakatonda kabaka w'abakabaka njogera mu kigambo kyo nti oli musana ogwaka Mukama leka oyaka eri omukyalo oyo leka oyakira eddala eri omwana oyo wamusuubiza okumuwa amagezi ojjukiza Mukama ogamuwe ng'omwaka guggwako omuwa amagezi okumanya n'okutegeera ng'omwaka guggwako omuwa obulokozi Taata ng'omwaka guggwako Taata omusumulule mu busibe obwo ng'omwaka guggwako Mukama Taata nkwegayiridde omusumulule Katonda kitaffe Katonda omwana baako gw'osumulula mu njegere Taata Zakariya 9:10 olunyiriro Zakariya 9:11-12 agamba nti Mukama naye naawe olw'ekigo olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga ajjayo abasibe bonna mu bunnya obuwanvu obutaliimu mazzi ovaayo mukyala gwe ovaayo mwami gwe ovaayo mwana gwe ovaayo mukadde gwe ovaayo muzeeyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu agamba 12 Zakariya 9:12 mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi olunaku olwaleero njogera nti akuddiza emirundi 2 Mukama akuddiza emirundi 2 kyukira ekigo kya Katonda kyukira ekigo ekinywevu kyukira olwazi oledda nedda
ogenda kulaba Katonda byakola, ogenda kulaba Katonda byalaba. Agamba nakumanya nga tonnaba kutondebwa mu lubuto lwa nnyoko, ne nkutukuza nga tonnalufuluma n'okuteekawo obeere nnabbi w'amawanga. Kaakano njogera nga nnabbi wa Mukama, ogenda kuyitawaawo, ogenda kuwangula, ogenda kusumululwa, ogenda kusumululwamu eyo endwadde, ogenda kulokoka mu linnya lya Yesu, ogenda kuyingira omwaka 2022 2023 ng'olina obujulizi, ogenda kuba mulamu kubanga ekigambo kyo kiramu. Njogera mu kigambo kyo, ogenda kubeera mulamu, togenda kufa, togenda kumalwawo mbeera eyo, togenda kwetuga, togenda kulemererwa, oli muwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Njogedde mu kigambo kya Katonda kyawandiikibwa mu Isaaya 40:26 tyanyweza ekigambo ky'omuweereza we. Buli kigambo kye njogedde mu ssaala eno olwaleero kinywezebwa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata akuggyiddewo emisanvu mu kkubo lyo, gamba nti amiina. Byonna byonna mbyogedde ku lw'obuyinza bwe, ku lw'amaanyi ge. Akola, alokola era awonya. Amaze okukusumulula. Obadde ogenda kufa ng'omwaka guggwaako, tokyafudde. Obadde ogenda kufa, togenda kufa, ogenda kubeera mulamu. Zabbuli 118 olunyiriri lwa 17 agamba nti sirifa naye naabeeranga mulamu okubuulira emirimu gya Katonda. Abafu be bajulira Katonda, abafu tebajulira Katonda, sorry, abafu tebasobola kujulira Katonda, abafu tebasobola kuweereza Katonda, abafu tebasobola kubuulira njiri, naye abalamu fe ababuulira ekigambo kyo, fe abalamu fe abakusinza, abalamu fe tugulumiza, abalamu fe abasobola okwenenya. Omufu takyasobola kwenenya. Njogera mu kigambo kya Katonda nti togenda kufa, ogenda kubeera mulamu, ojulire ekigambo kya Katonda, ojulire oyogere ku mirimu gya Katonda, obulire ekigambo kya Katonda mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Amiina. Amiina. Tosirika, sabira mu ssaala eno. Nkwagala nnyo. Mukama akumpeere amaanyi okuwangula buli mbeera. Waliwo ne Zabbuli 29 olunyiriri 11 nti Mukama aliwa amaanyi abantu be, akumpeera amaanyi agawangula buli ekibadde kikuwangula. Aliwa abantu be emirembe, agikumpeere. Jessica Namaziga emanya akumata kumira mpeera. Mbaagala nnyo mwenna. Subscribinga, likinga, commentinga, sharinga. Ekitiibwa n'ettendo biddizibwa Katonda. Weereza Mukama nikyo kyonna ky'osobola. Abafu tebaweereza Katonda. Gwe omulamu gw'alina okuweereza Katonda. Abanjagalire. Nsigadde Namazi Jessica. Mbaagala nnyo.